Buli mwaka ekibiina ekitaba bannamakolero mu ggwanga Uganda Manufacturers Association okuyita mu bukulembeze bategeka omwoleso oguli ku mutendera gw'ensi yonna ogwatumibwa Uganda International Trade Fair. Wabula omwoleso guno ng'ebintu ebirala gwafuna okusoomoozebwa mu myaka ebiri egy'omuggalo ogwaleetebwa ssennyiga omukambwe ng'era gwaddamu okutegekebwa omwaka oguwedde. Kati guno gugenda kubeera mulundi gwakubiri nga gutegekebwa kasookedde eggwanga liggyibwa ku muggalo. Okusinziira ku ssenkulu w'ekibiina ekitaba bannamakolero mu ggwanga ki Uganda Manufacturers Association Ezra Muhumuza Lubanda, enteekateeka ezisinga ziwedde. Bw'oba tewafuna kifo kkiriza ku luno olinda omwaka ogujja, kuba twafunye okumanyisibwa nti waliwo abo abagezaako okuddira nti nze nafuna ekifo kyange mujje babiri basatu tukolere kuli. Tetukkiriza ate tekikkirizibwa gwe okuba wakwasibwa ekifo ate n'ofuuka landlord okole ki naawe otunde. Ezra Muhumuza agamba nti ku mulundi guno basaze okutandika okutunda ebintu ebize ebikolebwa eby'enjawulo okuyita mu buyiiya ne tekinologiya, era pikipiki z'amasannyalaze nnyingi za kutundibwa wamu n'emmotoka ezitambulira ku masannyalaze. Ng'olina ekintu kye wayiiya oba ky'obadde ogezaako okuyiiya naye obwongo bubulamuko katonotono, jangu wano olabe biki abalala bye bakola oba b'osobola okukwasagana nabo oba okwatagane nabo, omutindo oba ekirowoozo ky'obadde nakyo tukyongereko mu maaso. Nga bulijjo omwoleso gw'omwaka guno okuyingira $1,000 buli muntu era buli lunaku lwojja nga gwakumala ennaku 8 okuva ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa 10. Okusinziira kwakulira polisi y'ebidduka mu Kampala n'emiriraano Alinayito Godwin akakasizza ng'ebyentambula bwe binywezeddwa. Okuyingira kujja kubeera kumu, tujja kuba tuyingira emanga ga Uma Showground okuva Naguru Hillside. Kati bw'oba ofuluma ojja kuba okozesa ojja kuba ofulumira Lugogo Showground main entrance. Twagala kubategeza nga polisi tukakasa abantu bangi abajja kuba bava wanu n'abakuba bava eggwanga, so nga polisi tuludde. Omwoleso gw'omwaka guno gutunuulidde nnyo okutumbula obuyiiya, okwongera okugaziya akatale k'ebintu ebikolebwa kuno, era ekibiina ekitaba abali mu bizinesi ez'obwannannyini ki Private Sector Foundation Uganda bali wamu mu nteekateeka. We did a very comprehensive study together with Uganda Manufacturers Association and Uganda Small Scale Industries Association on the capacity utilization and cost drivers for manufacturers. We've done a very comprehensive paper working with the Economic Policy Research Center at Makerere University. Kinajjukirwa nti omwoleso guno gwa mulundi ogwa 29 kasookedde gutandikibwawo era gwettanirwa nnyo abaana b'amasomero, abakozi b'ensimbi, amakampuni ag'enjawulo okuva kuno n'ebweru w'eggwanga n'abantu abalala bangi ddala. Titus Jemba, BBS Terefayina, Ageesigika.